Atusanso okulaba kaliso nange nsanso okubalaba agarema wagategeddeko nti yazadde omwana nabitegedde naati byayise mu kirooto bitya byayise mu kirooto naloose nga Leema akoze eki azadde endowooza oba kirooto kinimba kwekudde engulu kwekwata ki essimu nkubira Leema ate nga takola ki takwata ssimu kakyate ngenda ato okubira Amuza Dr. Amuza ate nga Dr. Amuza agulubana ate eno tabitegeera kubanga ye dokita yazaalisa osegeera nesimanyi simanyi bakuyita kubebisha oba byansumbuye nnyo banalowoozeza ebintu bingi nenkubirawo mangu essimu ngenda okubira ate Dr. Amuza ani kugulubana agulubana olwo ssaawa nga ziringa mmeka zabadde ssaawa nga 9 ku 10 nga bugenda awo ku 10 9 ku 10 awo ogw'emisana ogw'ekiro nga zigenda wera 10 wenalootedde era wenawawamukidde kwekwata essimu nenkubira Leema ate nga takola ki takwata wategedde ku mwana njagala mukulisa mwana kati ati bazadde omulenzi oba omuwala kwekubira Dr. Amuza osegeera yazadde mwana ki muwala mulenzi oba yazadde balongo ayinza okuba yazadde balongo oba balenzi abitegedde kubanga ekirooto ekyo kyekyandeetedde mwana yabadde ki kubanga bw'oloota omuntu totamuloota nti olabe nti musajja oba mukazi atiba tekyandeetedde ekyo wali osisinkanyeko Leema Leema namusinkanako wa gundi awo ku Wodi Kampala awo waliwo ekizibu bakiyita batyamama nkyerabidde nga mukola ki yali agenda kuyimba nga bamuyise mulungi namusinkanako awo ate Dr. Sebunya Dr. Amuza yesi musinkanako maaso ku maaso naye mu kirooto wamuloose yabadde nga namuloose nga bagulubana kubanga ye dokita kitegeeza essimu wagikubidde mu kirooto byonna obedde otunyumiza bya kirooto tesirooto kati yazadde kugambye Katonda yandeetedde kubanga nabadde simanyi byanjijjidde mu kirooto ng'omuntu ono wanaakujjira mu kirooto weereza Leema obubaka oli wanaafa naakujjira mu kirooto weereza Leema obubaka obumuyozaayoza nze mami munange Leema mukwano bambi kulika bebi kulika Leeba ebiddagala bikulike banange webale kuzaalira Amuza webale kuzaalira mwana webale Amuza banange oba kati atunula atya ye musawo ye dokita yakola buli kimu yakuzaalisiza simanyi nakumanya ne Amuza munange kulika enzo tomuwaddeyo obugambo kyenjokukola nze Amuza nze nekyawe ngande kyenjomuleetera yamuleeterayo kiro ya sukaali emu n'omukebe gw'amata gumu n'omunwe gwa bbogoya gumu omuleemu oyo gwanaalyako akugamba engeri ge yazadde abe obuto bwe nga butereera bulungi Dr. Amuza bamwogerera ebigambo bingi mbwe era tazaala talina tajeti n'ebirala ebisigadde ebyo byo wamuwa ddagala kiggwo yakwebuuzaako n'asobola okuzaala omuntu tazaala Amuza tazaala ebyo bigambo bya Bannayuganda amanyi Bannayuganda bw'okola ekirungi ayogera bw'ozimba ennyumba nga ye tagiina ayogera bw'ogula emmotoka nga ye tagiina ayogera nange banjogeredde ebintu bingi nze nga banjogeredde Kapere bangamba nze Kapere nzaala nnyo siina nteekateeka y'abaana banjogeredde ebintu bingi bangamba Kapere talina nnyumba asola ku mizigo ne boogera Kapere yeevuga serebu mulamba Kapere serebu mu Uganda talina mmotoka boogedde osegeera kati neŋŋamba Kapere yewuuyo yasabiriza ku social media bannange nkole ki tudde balina ebigambo ebingi boogera bingi abo tebalina na byakukola bogerera bapasita Kapere Eddie Kenzo obaako obugambo bw'omutuweera kuba ye yali nnyini mukyalo ono Leema Namakula Eddie Kenzo bw'abanga Leema yava wa Kenzo Eddie Kenzo nze mugumya bugumya era nze musangula amaziga ku
mutima kubanga omwana oyo gwadabadde lema gwe yazadde abadde alina kuba wakenzo naye kati oba kenzo naye atunula atya simanyi era nze kyemmanya afeesa nnyingo ng'ate lwaki kubanga munnange amazige ge Wani taata weegolodde namu. Ennaku zino bannange. Ennaku zino ki? Osazanga kabiriiti. Okuva lw'ofunagana kacupa kano. Wake up call. Ko sibakola wake up. Kano kena jamba biva. Bannange wampe essanyu. Okakasa. Oli mumativu. Ndi mumativu n'okukirawo. Oba nkomewo. Wangi. Owanzire. Kyonkoze. Oli wakunzaaza balongo gwe. Babiva baatukolera. Male kuweyongerayo ka wake up call akalala. Akalala taata. Nkomawo. Nkulinze. Bakyala bannange ebyange byateleera okuva mwagalwa wange wetandika okukosa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna gwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabo genda Babiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuke yanasanyuka oluvannyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu.